Katikkiro Charles Peter Mayiga ayanukudde abantu ku nsonga za Kabaka. Ate nga ye mwannyina wa Bobi Wine awamu ne muganda w'omusumba Robert Kayanja bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaleetera amawulire agafa ku celebrities bamwe wano e Uganda. Mwewawona okuba nga tetukutuusaako ebyo byonna ebibeera bituusewo mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne basebo, kansubye nti ate mwenna muli bulungi. Ate mukwano gwe abadde tannaba kubanga osubscribinga, nsaba onyigemu ka subscription button osobole okubanga ate otoyungako, ate tewerabira kubanga okoona mukadde, anti bw'okoona mukadde vidiyo zaffe zonna obeera ozifuna butereevu. Kakati kantandike n'eggulire ery'ennaku era nga tugamba kitalo nnyo ddala bye bikwasa ennaku. Mwannyina wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Nakyonyi Dorothy ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga eyatutuusizzaako gano amawulire yabadde omukulu Mickey Wine. Ono yabisse mwannyinaabwe n'ennaku ennyingi era n'agamba nti bagenda kubanga ate bamusuwa nnyo ddala era nga w'omanyi omuntu yenna ng'ofiiriddwako omwagalwawo era bambi oba ogenda kubanga omusuwa bitole wabula nga ekyenjawulo ono ye aba tagenda kubanga akomawo mu bulamu bw'ensi eno. So nga tukungubagira wamu ne famire y'aba Bobi Wine era nga tugamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze mirembe. Ate nga ye n'omusumba Robert Kayanja naye ali mu maziga amangi. Ono yafiiriddwako muganda we amanyikiddwa nga Archbishop David Makumbi, ono nga mukulu we. Ono wabula yafiiridde mu Royal City mu America. Ono nga gy'abadde abeera okumala akabanga akanene. Ono abadde musumba w'amaanyi nnyo era nga abasumba bangi ab'enjawulo bayiseeko mu mikono gye. Okuli omusumba Kayanja kennyini ne Bishop Kayiwa n'abalala bangi. Nga bano bambi ku ye kwe bayigira obusumba era nga bambi kyannaku nnyo ddala kubanga abantu ate abatuyigiriza ku bikwatagana ku Katonda oba ebikwatagana ku bulamu bwaffe obw'enzikiriza baba nga ate bakendera nga baggwawo mu ggwanga, kiba kitegeeza nti ate naffe tuba tulina okuba nga tufunamu ennaku mu mutima. Era nga bambi Pastor Kayanja ali mu nnaku ennyingi etagambika, ono yakaabye nnyo amaziga amangi wabula nga yatusaba nti omwoyo gw'omugenzi guwummule mirembe era Mukama agulamuze kisa. Naye ng'era bambi nammwe mwenna abafiiriddwako abaagalwa bammwe nga tetumanyi oba bafudde mu ngeri ki, kandiba nga kabenje, kandiba nga yafiiridde bufiirizi mu nju, kyandiba nga yafiiridde ku kitanda ng'abadde mulwadde oba n'enfa ey'engeri endala, wabula nga tusaba emyoyo gy'abo abagenzi bonna Mukama agiwummuze mirembe ate era agiramuze kisa. Era nga naffe bambi abasigale nga tukyali balamu tusigale nga tusaba Omukama ayongere okuba nga ate atukuuma kubanga tomanya ddi oba ddi, wabula tweyongere okuba nga twekuuma nti ate tusobole okuba nga tuwangalako akabanga akawera. Naye nga byo byannaku kitalo nnyo ddala. Tusaba Mukama ayongere okuba nga agumya famire zaabwe bombi basobole okuba nga ate akaseera kano akazibu bakayitamu. Kakati ngeri eggulire nditadde ebbali kate kankwetere ku bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ono ye abadde musunguwavu. Omanyi wiiki eziwedde mwamuliko nnyo, mwamulumba ne mumubanja Kabaka ne mwogera ebigambo bingi. Bane abantu bayogera ku social media, abantu bonna bayogera ne bavaayo ne boogera ebigambo ebitenkanika ku Katikkiro ng'asirise. Kaakati naye avuddeyo n'abaddiza n'abaanukula era ng'abaddemuko n'obusungu. Ono ayanukudde abantu ku nsonga ze badde boogerako eza Kabaka. Katikkiro Charles Peter Mayiga naye avuddemu omwasi n'agamba munnaye temugenda kuba nga mubeereyo ne munjogerako ne mwogera omugambo omungi nga nange ndi wano nkola ki? Nsirise. Katikkiro agambye nti ebiseera ebisinga emitimbagano gyogera ebintu bingi ebitali bituufu era nti ye mwattu oluusi abiwulira n'aseka n'okuseka kubanga era munaye abadde bamulumbira ku social media. Ono naye yakoze ka audio amaloboozi gabaddewo awo. Ono bino ebigambo bw'ati bwe yabyogedde era n'agamba nti
tekimusesa olw'okuba nti abantu ababyogera si be bamusesa wabula nti mwe ababikkiririzaamu mwe abasinga okumusesa kubanga mukkiriza ebintu emukola ki bye mutamanyi. Kaakati Katikkiro ayongedde n'agamba nti ebintu nga bino eno bibeera bya kyana kito kwegamba alinga agambye nti mwenna ababanja Kabaka munnange muli baana bato mwe abamubanja Kabaka aboogera bye mutamanyi mwenna abayise baana bato. Katikkiro alabudde abakulembeze b'ebiseera bino n'abagamba nti abantu be mukulira bwe baba nga tebakyabawulira baba tebakyasobola kugenderako ebyo bye mukola ki bye mubagamba era agambye nti banne mba bakyusamu strategy mutandike okuba nga mukyusamu mu ngeri gye mufugamu abantu kubanga kano akaseera abantu tebakyawuliriza abantu baba nga tebakyakulinamu bwesigwa nga gwe omukulembeze teri kyoyogera ne bakola ki ne bawuliriza. Anti ne Katikkiro naye abantu bakoye ebigambo byera tebakyamuwuliriza byayogera buli kyayogera abantu kye bayitako ku matu bo kye baagala kiri kimu akomyewo Kabaka waabwe kubanga munne emabegako awo abantu babanja Kabaka nga bagamba nti Kabaka alabika yandiba ng'ate bakoze ki bamuwambye. Abantu batyo bwe baayogera ku social media omwali ne Lumbuye ne babulooga abalala era baayogera nga Kabaka bwe bali bamuwambye Kabaka nga bwe baagala okumutta. Okitegeera nga kiraga nti kati abantu tebakyawuliza Katikkiro Charles Peter Mayiga era yalabudde abakulembeze ebiseera bino nti munnange mukyuseemu mu nfuga yammwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga ayongedde n'agamba nti Omuganda agamba nti agatawulira mukama waago gabikka entembe oba tuliyite olusuku oluto. Era ono ayongedde n'asaba abantu batambulire ku mateeka bakama baabwe ge babanga babawadde. Era n'ayongera n'agamba nti abantu batambulire wamu buli omu aleme kuba ng'akola kyayagala anti buli omu bw'aba ng'akola kyayagala kiba kitegeeza nti baabolekedde okudobonkana oba okulemererwa bo nga bo. Era Katikkiro Charles Peter Mayiga ndowooza buno obubaka abadde abusindikira Abaganda ng'abalabula munnange okuba nga batambulira wamu oba nga si kyekyo Obuganda bujja kuba nga tebukola ki nga buggwaawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga ye bino ebintu abyogeza busungu okusinziira ku bantu ebigambo bibadde boogera nga yalagira ddala nti abantu boogerako ebigambo bakola ki tebabimanyi. Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti buli omu bw'anaaba nga akola kyayagala boolekedde okusaanawo nga bo Abaganda. Katikkiro takomye awo ayongedde n'agamba nti abanywi b'enjaga nga omu gw'amanyi ali eyo e Bulaaya nti nga bano bafuuwa enjaga ne bayita ne mu matu nti bano abantu oluusi baba tebalina byakkola era n'agamba nti n'omuntu atambuza amenvu ku kkubo oba alina omudaala ng'akola akasente ke n'asobola okuba nga yeebeezaawo ne famire ye ntono omuntu asinga oyo omuntu afuuwa enjaga ng'ali eyo Bulaaya nga talina byakkola. Naye wabula ye ekisinga okumwewuunyisa nti abantu bano abatalina byakkola be bavaayo ate ne baba nga boogera ebigambo bye batategeera ku bakulembeze wano ne baleetera abantu okukyawa abakulembeze baabwe. Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abantu obutawuliriza bigambo bwe biti kubanga abantu abayita ebigambo bwe biti bo baba tebalina kiddako nga bali awo kubanga ate bo balina engeri gye banoonyamu kafeemu oba akasente naye ng'ate we bwonoona amannya g'abantu abalala. Wabula ng'ebyo byonna biri awo waliwo n'akatambi akalala kafulumye ku Kabaka kale gaabadde maloboozi ono ng'agamba nti Kabaka gy'ali banne yali mu mbeera mbi. Kabaka ali mu mbeera mbi. Kabaka yazimba ebigere nanti we bamuleeta mu Uganda we bamuzzaayo ennyonyi azitambuliramu butambulizi buli kadde kugamba tawummula nti n'ebigere byakola ki byazimba. Ono agambye nti Kabaka gye baamuteeka walako n'ekisaawe era mbu n'empapula ezimukomyawo eno Kabaka baazimumye. Ono n'agamba nti era ne Kabaka gy'ali ekiseera kino Kabaka waali tewaliyo na masannyalaze Kabaka talina mpuliziganya anti badde bakuba ku masimu ge ebbanga lino lyonna ng'essimu zonna tezikola ki teziriiko nti mwetu Kabaka talina ngeri gy'asobola kwogerezeganyaamu n'abantu be. Ono agambye nti bannange Abaganda bazuukuke bakwatire wamu basobole okuba nga ate Kabaka waabwe bamuyamba. Ono agambye nti Kabaka yali mu mbeera mbi nnyo era bwe bataakwate wamu ne bamusabira Kabaka waabwe yandiba ng'ate ayolekedde okufa.
kabaka agenda tuka ekiseera akowa obulamu bwe munnaye bw'atyo abe ng'ava mu bulamu bw'ensi ate ekintu ekitagenda kuba nga kisanyusa abantu. Ono ayongedde n'agamba nti abanganda ba kabaka bonna abakwatagana wamu ne Charles Peter Mayiga Katikkiro okuba nga basuula kabaka oba nga bamugya mu bulamu bw'ensi nti bonna abamanyi. Era agambye nti kansuubira nti mwe mwenna abali mu lukwe lw'okuggyawo kabaka munaasanyuka nga kabaka avudde mu ensi. Era ono nayongera okuba nga abasabira oba abakolimidde simanyi naye ng'abagambye nti kansuubira nti mwe abagenda okufuga Obuganda n'abaana bamwe n'abazzukulu bamwe bafuge nga kabaka avuddewo. Naye ono asabye Abannayuganda bawulire ky'agamba basobole okuba nga ate bataasa kabaka waabwe. Naye nga ye Charles Peter Mayiga awuniize buli muntu avayo n'ayogera ebigambo by'atamanyi era asabye abantu obutawuliriza ngambo za social media kubanga social media ekola ki? Ewabya. Naye nga tujjukira naffe abantu bagamba nti Katikkiro Charles Peter Mayiga waba ayagala lutalo bo bali ready okukola olutalo nti tagenda kuba nga ate ababuzaabuza. Wabula kati tumanyi luno olutalo luggweerawa kubanga Katikkiro Charles Peter Mayiga naye alabika nga tali ready kubanga ate awuliriza abantu ate nga n'abantu nabo tebali ready kubanga bawuliriza Katikkiro Charles Peter Mayiga ekigenda okuba nga tekireetawo ensasage. Wabula nga kabaka waba ali mu mbeera mbi kabaka bambi akolebweko asobole okuba nga ate aterera n'akomawo. Naye waba nga munnaye abantu bebatambuza engambo si bituufu mwattu ate abantu babeere nga ate balekeraawo. Ne Katikkiro Charles Peter Mayiga aveeyo asobole okuba nga alambika zino ensonga mu bulungi alage abantu kabaka bwe baba nga kye baagala. Ate baba kabaka nga ali bulungi Katikkiro Charles Peter Mayiga siraba lwaki abatajjaayo omutanda n'amulaga eri abantu be entalo zino esobola okuba nga teziggwawo. Naye nga tusabire Obwakabaka bwa Buganda kubanga bwolekedde okusaanawo. Abantu batandika okuba nga ate beerumaŋŋana z'ensonga ezimu ezireetera Obwakabaka okugwa. Gwe wenna yasomako ku history osobola okuba nga olaba nti ebintu ebimu ebisanyawo Obwakabaka bantu kufuna butakkaanya, bantu kubanga endowooza zaabwe si ze zimu, abantu batandika okuba nga beerumaŋŋana mwattu Obwakabaka ne busobola okuba nga ate bukola ki? Buggwaawo. Ekikuuma Obwakabaka be bantu okuba nga bakwatagana ne babeera bumu. Naye nga katusabe zino ensonga zitereere bwe batyo Abannayuganda oba Abaganda oba wamu n'Obuganda busobole okuba nga ate butereera. Eggulire olunaku lwaliro nsaba ndikomye wano. Bamikwano njabba nga mbongera amawulire amalala nga tugafunye aganaaba gaguddewo naye nga temuva ku Legit TV 256 mubeereko nga muwuliriza buli kenteekayo konna mukawulirize mulayikinge musubscribinge musharinge. Eggulire olunaku lwaliro kandikomye wano mbaagala nnyo mweraba.